Hey. Hello. Thank you. I've never seen so many people on camera. Is he your son? Emyezi 5 nga tulangirira omugenyi ow'enjawulo mu nkuuka 2019 kimaze ne kituukirira. Abadde balowooza nti lubadde lugambo enenkuuka muliro. Abitex Promotions abatuusaako Yvonne Chakachaka, era nga mu kaseera kano abe njagala obuulire eggwanga engeri enkuuka y'omwaka guno gyegenda okubeeramu. Yes, omumbejja wa Africa amaze n'atuuka nga bwe tubagamba nti Abitex Promotions betwogera ekigambo tuba tulina okituukiriza. Ye mugenyi waffe ow'enjawulo agenda okubeera mu nkuuka y'omwaka guno amaze okutuuka era mweteefuteefu bulungi nnyo. Baava wano agenda kuwummulako, talina press conference ndala agenda kukola. Eno gy'akoze yesembyeyo okuddamu okumulaba ajja kubeera ku stage, agenda kweteekateeka ku stage olunaku olw'enkya ayimbire Ssaabasajja Kabaka n'abantu be. Okay, the press, Yvonne, how do you feel that you are in Uganda? Well, I love this place very much. Uganda is like my second home. So I'm happy to be here, but this time invited by the King, Kabaka. Yes, and the Princess of Africa. Kabaka. How do you feel that you're going to sing for the Kabaka? Don't make people angry. Well, you know, it's very good to be invited by the King. I'm a traditionalist. I come from the royal family in South Africa. My husband comes from a royal family, and being invited by the King, it shows that we as Africans still value our tradition.
Thank you.